wanike mukono bwoti bulungi jiwanike. Mukono Katonda yatonda si yakubala sente, si yakubuuza n'okubira abantu. Emikono yakubala sente ng'osomesa abaana bo, ng'ogula poloti, ng'ovuga motoka, ng'ozimba. Emikono yakubala ki? Kubanga Bayibuli Katonda assangako emikono Katonda n'akiwanga ki? Kati nze nsabira emikono gyo mu linnya erya Yesu. Bw'onaarundanga obumyu, bw'onaalimanga rosemero, ente z'amata ezitugenda okuleeta, abagenda kulima herbs and spices, ebyonaalima bigenda kubala, ate ofunemu sente zikugase n'ennyumba yo mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Esaala ewedde. Naye nawulira nga Madamu Leema ng'alanga ku Soroti ng'ayogera ku Sawo Uganda. Era n'agamba nti tujje tufuuke ba ambasada, tujje n'emitwalo 12 batuwe eddagala. Naye mu butuufu muzeeyi ono byayogera ddala kituufu tugenda kugaggawala. Kubanga nze olwatuuka mu paaka eddagala baalimalirako awo. Ate ng'obudde bugenze sisobola kudda. Era olwaleero nfiiriddwa. Naye era kimpaliriza ndeka omulamba wakanzijje nkima eddagala. Eyo mwadde emitwalo 5 otegeera. Kubanga olesa omulambo muki? Nojja wano kati omutwe gutandisa okukola. Nibwonaatuula ku mulambo tukukyasobola kulima, tukukyasobola kusomesa abaana, musooke mugutereke wansi w'ekitanda ojja osome, munaaziika enkya. Haliwo ebintu nga tebigasa nomubuwa obudde. Omuntu n'ava n'agenda okuziika n'amalayo wiiki, bwe n'addamu okusanga memba wa Sawo Uganda, ogenze mulumbe n'omalayo ennaku ezi, nkutwala ku poliisi. Uganda yaffe engaga, naye ejjudde abasajja n'abakyala boonoona obudde. Aboonoona obudde. Bw'omala okusoma olwaleero, bw'ofuluma otandikirawo okulunda omumyu olwaleero, oba olundira wansi w'ekitanda, oba mu kabada, oba mu ffumbiro, embwa bw'enaabulya onagikola okuzimba ekinyumba. Naye ng'otandise. Gamba naye bantandika leero. Tutandise ne herbs and spices. Herbs and what? Tusoose n'akantu kano akubayise rosemary okola booti. Wanijagala omusiraamu nga yasoma ekyawandiikibwa ekiri mu Qur'an ekigamba Allah yatugana okudiibuuda. Anakimanyi? Allah yatugana ki? Ng'omuceere ne guyika mu musenyu ojja empekepeka ng'okola otya? Gwe jangu hajati. Abantu bano ogenda kukola booti n'obatonyeza mu ngalo katonotono. Katono n'okole booti. Wakawulidde? Watandikirewo awo. Tugenze ku rosemary, gamba naye ba rosemary. Mu rosemary tukolamu ebintu 14. 1, tulina kye bayita rosemary essential oil. Wandika ekigambo ekyo. Rosemary essential oil. Yogera. 1, 2, 3 start. Mwogera mpola. 1, 2, 3 start. Sawo Uganda egula litemu ya rosemary emugula emitwalo 40. Only 1 liter of rosemary naye nga eri essential. Oyo yewundi mu kutonyeza mu ngalo zo. Yo bakola mu Vicks, bamukola mu preservatives, bamukuba mu maiti nezitavunda. Oyo yewututabula ntukolamu obayita rosemary oil mix. Akolanga anti-aging. Oyo bw'omunusa n'ayingira mu kiwanga agoba asiimula ku bwongo bwali bwatandika okutalaga. Haliwo abalala ng'oli wano ng'obwongo bwakwata ng'omutwe gwonna n'esimu y'omukazi wo togimanyi, n'eyabba wo togimanyi, nga n'esimu eyo osooka n'olowooza 0789 oba 10 osooka n'oyogera na bwoti. Omutwe ogwo gulina okuba gulimu esimu 10 mwaga. Olina okuba omanya esimu ya bbawo, omanya esimu y'omwana wo, esimu ya chairman LC1, esimu ya sheeka oba pasita akutwala oba reveranda. Olina okuba mu mutwe gwo omanye esimu ya DPC neya polisi. Halo? Mpubirako nkulabe. Batase kubajanjawa. Oyo yenna nga toyesaamulya tobaza ogenda kulaba dokita. Olina ekizibu ku bwongo. Wameka kakuyingidde?
bakateka engolo zikole bwoti. Kati mbuze ekibuuzo, buli lita bwe yabanga tujugula emitwalo 4 ekidomola kya lita 2 tukigula sente meka? Ono omukyala awandika bulungi, mukubira engalo z'amaanyi. Mega ya mitwalo 4 times 20 liters. Eye 1 jerrycan tufunye sente meka? Mama aja tina kawunde. Yes? Yogera nyo. Milioni 8 nkugudeka energy drink mama chise. Kitegeeza ekidomola kimwe kya essential oil tukigula milioni zimeka? Ekemu buli mwaka ekwe ebidomola 2. Ekemu buli mwaka bw'oba ogenda kusimba rosemary, ogenda kusimba omujaja ogubayita holy basil, ogenda kusimba ekibayita lemon balm, ogenda kusimba ekibayita chamomile, wandiike kitegeeza gwe rosemary wo tomusalira ku myezi 8, osooka n'omuleka buli mwaka osala omulundi gulwa. Ate bagenda kusupplyinga rosemary ajjudde mu store nga bw'olaba oli, oyo buli mwaka osala emirundi 3. Kilo ya rosemary embisi etandikira ku 3,000, ku 4,000, ku 5,000. Rosemary omukalu atandikira ku nusu 7 akoma ku 1,000. Netukkiriza mukama rosemary okulinya ebbeeyi kilo netuuka ku 8,910. Kubanga mu katale k'ensi yonna olwaleero rosemary, kilo ya rosemary ku $10, kilo emu ya $35,000. Kilo 10 milioni zimeka? Olwaleero rosemary bwatu babadde agula Dubai. Nankanja osoma oba owandiika akatabo otuusewa. Bino ebinjoga bye birina okuwandiika akatabo ako. Rosemary omulaba? Rosemary omusimba otya? Omusimba mu bitooke ng'abasimba ekisagasi, omusimba ng'akakomera, bw'oyagala akola akakomera. Rosemary bw'omeleka emyaka 10 tasuuka wano. So emirandira ya rosemary mimpi akkirizibwa okumusimba mu lusuku lw'amatooke, akkirizibwa okumusimba mu lumwanyi. Ate bw'oyagala omusimba nga bw'olaba tentenu fuuti 2 ku 3. Bwe tumala kirasi mwenna mugenda kufuluma bali mulabe emuddo gwonna ogutwogerako. Ogulabe n'amaki? Bakusomese ng'okola ki? Oyekubisemu ebifaananyi. Naye tokkirizibwa kukwata akakola bwe kati. Bw'onoga akakola kamu osasula emitwalo 3. Wigenda onoga obukola bwangu olabe. So olina okutuuka n'olaba n'amaki? Tulina emiddo omulala baguyita lavenda. Gamba lavenda. Lavenda tumukolamu amajaani agubayita BB Doctor ne V2. V2 lavenda yamba omubiri ebintu 3. Abantu bonna ng'obbaawo oba mukazi we yanywako waragi, yanywako enjaga, yanywako omwenge, yakolesako ekintu kyonna ekitamiiza, bw'aba alyawo omusana nugwaka olaba alinga akakomyewo kali, gwe mutwalire V2 oba BB2, ofumba amazzi agookya, kyayiwa amata, obuugi, jjako ekijiiko kimu osseemu. Bw'oba olina omwana yalwalako edda ne bamutwala butabika, oleetaaga ekibayita lavenda. Bw'oba ng'olina abaana abalootaagala otwagabi, omwana abanga ayebase mu nyumba n'agoloka saa 8 ogenda okufuka, bw'akoma ng'omubiri ali mu sefoliya, ali mu nkoko, anoonya ekuba erumuza mu buli nga takola ki? Abaana abeebaka ne balogota n'ekiro, haliwo n'abakazi abakulu abeera ng'ayebase n'aloota ng'afuka mu mwala agenda kuva mu tulo, kumba afuse ku buliri. N'abasajja muboogereko mubagambe musajja gwe, omwana asuuka emyaka 2 afuka ku buliri, oyetaaga ekibayita lavenda. Gamba ne ba lavenda. So tumutaddemu V2. V2 erwa ayina abaana abagwa ensimbu n'eddagala lya mitwalo enudoozi emala. Olina abaana abagwa ensimbu, abaana banywako enjaga, obanga bagwako eddalu,
bw'olaba ng'omwana omuto akola bw'ati alinga ng'ebyagata tebitegerekekwa, kwata omutwalo twala eddagala limu lirimu ekyo bayita pure organic, harimu ne cypress, rosemary, cloves, nutmeg, black seed, then lavender ali mu kintu kino ye 70%. Lavender alwa lavender gw'omuddo guno ana akufunyeko gukwateko akasiwukirira kano kwata owunyeko olabe. So okkirizibwa okumunyokesa mutegere kweli omukka gwa lavender guyamba obwongo ate gugoba ensiri. Gamba ne ba lavender ekemu ya lavender kubanga lavender kilo enkalu tujugula omutwalo, kilo embisi ya nusu 15 kakakasanvu. Dwaki lavender tumuseera lavender tawangala omusimba omulundo omusala emirundi emeka n'agwawo. Ne rosemary bw'omusimba leero omusala emyaka 7 kudda waggulu nga buli mwaka akati kamu kokka okasaza emirundi 3 kumala emyaka 7. Bw'omulabirira bulungi omuti gwa rosemary gumala emyaka 15. Omuti gwa rosemary gumu gwokka n'ogulabirira emyaka 2 nga tokkuteko gukuwa kilo 6 ku 7. Omuto n'abadde kabaale nindaba omuti gwa rosemary gumu gwokka guli mu kilo 15. Bagenda kutaka kuleeta screens wano nze ngubalage nakusinse mu group. Omuti gumu gwa rosemary kitegeeza emiti 10 ya rosemary ekwa kilo 15. Anayagala enu vitu ate vitu ate munakola quarters kubanga alimu cypress nutmeg n'ebintu ebirala. Gamba tuvuddeyo tugenze ku kibayita leek. Wanika kigambo leek n'eninya ekkiririzaamu ningamba bisoboka naye okutegeera basooka ne bansiba mu kkomera mba ndi mu kkomera nga mbuuza abayindi n'abachina lwaki mwebamwe muli bagaga ate ensi yammwe eri ku musenyu. Ffe Uganda tulina amazzi g'obwerere, tulina emmere, tulina ensozi, tulina buli kintu kyonna mwe mutusinga ki? Bagamba ffe tutegeera mangu. Nintegeera bwe ndiva mu kkomera nindayo Uganda ndisawo kiraasi tegeera mangu otambule mu bulamu bweyegazi. Seka nyagala abantu ng'osobola kutegeera mangu. Halo munyize ate kambasomoza ekirala batuddemu maze emyaka 10 nga buli lunaku ndya n'abantu 15 tubuzibangako emyaka 15 nga siyingiza miliyoni 2 tukibangawo nubuziba olunaku lulamba nga nobunali ngenze kuziika jjajja wange kulumbe lwa jjajja nakola sente. So kitegeeza kirwa ebinkuyigiriza bwonna bissa mu nkola obulamu bwo bugenda kukyuka. Bwe mmala okukyuka okyuse ne baganda bo. Twebaza Mukama ku lwa gavumenti ya Museveni ereese emirembe ekoze byekoze. Kati obugaga bwonna mu kyalo butandikira ku ambasada wa Sawo Uganda. Mwe mwenagenda kwafuna ba ambassadors tubayiseemu sente abantu balunde rosemary balunde oba balime balunde obuki tubawenteza amata tubajanjabe. Buli gwa ambasada erina okuyingiza milioni 10 meka buli mwezi ng'olidde ng'oli ku kyalo tukuwe tenti obutebe bwebanga memba wa Sawa Uganda alina omukolo afiirirwa ambasada omuwa obutebe ku bwereere. Ambasada olete ku kyalo ng'ozimba bwoti si bya ambasada ng'abeera mu America mu ambasada nkwadde gwa ambasada ku parisho wammwe gwa ambasada oyimirira n'oyeyanjula bulungi n'ogamba amannya gange nze Victor Kateeba ambasada wa Sawa Uganda. Abantu bano bali bamanyi ba ambasada abeera mu America mu Germany wa katubazaayo wa ku Paris. Gamba leek eri LEEK katunguru kaki anakafunye kawanike ndabe katunguru gamba katunguru akatunguru ako mu mateeka mu maki ebinzaali balina okubikola mu kintu bakiyita turmeric. Bakiyita batya? Balina okukwata turmeric ne bagattamu kye bayita leek. Gamba leek be baba ne bagattamu kye bayita cinnamon omudalasini. Gamba omudalasini yogera
mu binsaali bagattamu ekibayita rosemary oba cardamom. Kanda what? Ebyo byonna beeta akawoowo. Ate bw'omala baddira amagumba g'ente, amagumba g'enkoko, amagumba g'embuzi, ne bagassa, ne bakola batya? Ne batabula muli. Bw'oyagala osobola kuteeka mu food color, n'emirundi emingi food color zibeerako emukoozi. Musitegedde? So kati bwe baalaba nga tosobola kulima ebinzaali n'omatiza akatale, kati baddira empumbu z'emiti, ebikanja by'amalwa, kyacu, akakuta k'omuceeri, ne bakayingiza mu owino, ne bafuluma ekinzaali ky'ekikumi. Kati kubanga Katonda teyatonda kulya empumbu z'emiti, teyatonda okulya ebikanja, kati bw'obisiikisa ebijanjaalo n'olya bisala ekyenda. Ulcers zitandikirawo nga buli kyalo kyonna kiriko omulwadde wa ulcers. Buli kiriko ki? Kati nawanu bwenga amalwadde wa ulcers wanuka omukono olabe. Bwanga oli mulwadde wa ulcers wanuka omukono. Bawona? So sawa Uganda kwe kuzzaayo abanyayuganda ngu tuve ku bintu ebikolelere nga tumanyi babikola mu ki, tutandike kubalimisa ekinzaali. Tugenda kukibalaga mulime rosemary, twambala zedda, mulime ebintu biri, tukolemu ekinzaali nga bw'okirya kinaaza obutwa mu lubuto, kikennenula obutwa. Obuki? Obutwa buli obwoliira mu kawunga. Omulembe guno gwayonooneka. Omusajja obayita omuyindi oba omuchina agenda n'akola engatto nga bw'ojambala emala emyaka 40, ate oyo omwadamu n'akola engatto ojambala okuva mu kyalo kutuuka na mugongo okulamaga ng'engatto yayulise. So balina kye bayita duplicate naki? Yeduli. Kati n'amannyo gano agakuba kasooli, agakuba ebinyoobwa, balina kye bayita original ne duplicate. Batuma abaana baffe ne bagenda mu byalo ne bagula scrap. Ate namwe muri bazibu muddira ebidebedebe byakadwa ebiki ne babitwala namanve ne basaanuusaamu amannyo ne bakola amannya agakuba kasooli. Mu dakiika 2 bakuba kasooli gonna nga gawerera mu kasooli. Gwe nolowooza oguze kasooli oli mu kulya akawunga n'ekijanjaalo, naye scrap ebidebedebe ebibasuubula eri byebyozeemu ate n'olya n'omira. Ulcers zitandikirawo, amaanyi g'ekisajja gatandikirawo, amaanyi g'ekikazi gatandikirawo okufa n'okwonooneka. Kati buli mukazi yenna w'emyaka 45-60 alumizibwa omugongo, alumizibwa amagulu, amagumba. Kati abakazi kumwe bagenda mu ddwaliro okuzaala, abakazi 7 bakola ki? Alo seeko okulaba ngu sawo Uganda tusobola kubazaayo eri omunyayuganda wange ali emyaka 10 mwaka, omukazi w'emyaka 60 agingira mu kisenge azaale, omusajja w'emyaka 9 azaale abalongo. Bw'oba ng'oyegasse ku sawo Uganda haliwo ebintu ebirala ogenda kubikola lwampaka. Bwe nandama okusanga olya ebinzaali 2 nga nkutwala kugombolola wiiki 2 nga nkusibye, kubanga obeera omulabe w'obulamu bwo. Mwembi magulide soda nga mulidia mwembi. Nyagala abantu abateganga ebinjogeddeko bituufu. Omuyindi omuki n'asanga omwana we ng'alya ebinzaali 2 ayinza okumukuba namutu. Oba n'asanga omuyindi akola bino bayita bya energy drink ng'omwana we omuyindi omulala ng'abinywa. Tekisoboka. Halo bameka ng'okyaliyo? Bameka wazze? Tugenda kwagwa ambassador si kulunda omumyu n'okulembeko omusulo gw'obumyu. Olina okufaayo n'okubulamu bw'abantu abalala. Lwaki abayindi bafiira ku myaka 12? Lwaki abachina ku myaka 10 bakyagenda mu factory n'akola? Naye lwaki mu Uganda omukazi w'emyaka 2, 3, 4, 5, 6 aba afuuse omukadde? Lwaki amalwaliro gonna ge bazimbye mu Uganda, international hospital ez'abayindi n'abachina bo tebalwala tebaliiyo, abanyayuganda be balimu nga bali admitted? Alakitegedde amalwaliro gonna gali ganagaja komeyoni 235 musitegedde? Genda yosangayo omuyindi nga ali admitted, taliiyo.
bona abalonde admitted abakola mu government abayina sente abatunze ente z'abalala bebosanga bona ku bitanda biru milioni 3 milioni 6 milioni 9 so bw'olimu omuddo guno gogenda kulaba aweeru sawa Uganda yegugula bw'emala okugugula netukola mu products zonna z'okola ki ekyo nkimaze kyekyo so tobuuza akatale ka Rosemary kaluddawo ate tulina n'akatale aweeru twebaza Mukama abujulizi mu lockdown eno yokka enesembyeyo twaguze Rosemary wa buhumbi nga 8 ate nga 90% musasuli ntandise kusanyukamu katonotono ng'omuntu asobola kweta Rosemary wa milioni 8 omuntu ntandise kusanyukamu katono mu kusooka bino ebintu byogeredde emyaka nga 10 nabigamba abanyayuganda ne banvuma Katebe oli mufere oli mubbi biki byonna naye kati nyebaza Mukama emyaka emeka 4 talwasobola kuwanduka omukono nambuuza Katebe Rosemary omugula oba tomugula kyeraga bwerazi ebinaali nga njogera ku radio nabirabye mu lockdown eno ng'omuntu aleeta loole y'obumyu omuntu nga bapakira ente omuntu n'apakira loole y'obumyu n'abuleeta ku factory yaffe n'akwata milioni 35 n'addayo halo n'akirabye mu mulembe guno ng'omuntu atandika n'emitwalo eki n'amala emyezi 3 ng'ekikola kyemugamba kati ayingiza milioni 2-3 buli mwezi so namwe abazze otandika leero myezi emirala 2 ogenda kuba nga buli lunaku oyingiza miliyoni ya sente miliyoni yaki nga yeffe abasobola kulima ki Rosemary netumukola mu perfume netumutwala Germany nyabaza Mukama ine edduuka Germany ine edduuka Congo ine edduuka Kenya tulina amaduuka Tanzania tulina amaduuka Egypt ng'olimira wano Rosemary netumugattako omutindo leero n'afuluma aweeru sente enzungu niziva aweeru factory neefuna n'alimye n'akola ki esi bwetyo bwetambula Uganda mwali mu bulamu ekintu eki factory gattako ebintu omutindo twebaza Mukama yagituwa eriwalawo yennene lyawo so basebe n'abanyawo mwena abatulaba twebaza Mukama ku lw'ekitongole ekyasawo Uganda wategekedde omusomo ogw'okulima n'okulunda osobola kulimira abafunda osobola kulundira abafunda n'ofuna mu mulembe guno twebaza Mukama Uganda yaffe yagenda kuva mu mikono y'abazungu nga Uganda ina milioni 6 z'abantu President waffe omulungi Museveni yagenda kufuuka president nga Uganda ina milioni 14 z'abantu naye kati Uganda eri milioni 8 z'abanyayuganda kitegeeza abantu beeyongedde okuzaala abantu beeyongedde okubeera bangi ettaka lyeyongedde okufunda twagenda kuva mu mikono y'abazungu Uganda eyina city emu yokka Kampala city naye kati tulina ebibuga ebiwera nga 7 kitegeeza ettaka lyeyongedde okufunda ntuyigiriza abanyayuganda ng'omusajja n'omukyala asobola kutambulira mu bulamu bweyagaza mu mulembe guno ogutulimu ogwa after covid generation kyetaaga omuntu ng'olimira abafunda olundira abafunda ate n'ofunamu mu ebyo ebirumu alimu okulunda obumyu nga bw'olabye obumyu bwona bw'olaba osobola kulundira abafunda buli mwezi n'oyingiza milioni 3 osobola kulima Rosemary osobola kulima omujaaja osobola kulima iriki nutmeg kamamayiro ebyo byonna by'oba olimye ate n'olunda sawo Uganda yebugula n'ebigattako omutindo netubitwala mu nsi ezitwetoolodde akasente ne kava mu nsi ezitwetoolodde bano abagasseeko omutindo sawo Uganda neefuna ku sente n'abatusupplyinga raw material bano ba outgrowers baffe nabo ne bafuna ku sente ensi bwetyo bwetambula olunaku lw'amande sawa 3 tubategekedde omusomo gwa kulima n'okulunda okusoma kwa bwereere okulambula kwa bwereere jangu osome jangu oyige osobola kutambula mulamu bweyagaza mwena bandaba mukaba bampere sente mande sawa 3 tubalindiridde Kyengera Budo ku kipande ky'Ebudo weogenda kulaba sawa Uganda mukaba bampere omukisa embadde ku TV mundabye Lwakuna sawa mu kitundu tegasolid so basaba n'abanyawo mwena bandaba abo bambassadors baffe okuva mu district z'enjawulo mu byalo by'enjawulo basazeewo kulwanisa obwavu mu kuyitira mu kulima n'okulunda okw'omulembe guno halimu okulunda obumyu okukola amaduuka agatunda products za sawo Uganda
ate n'okulima rosemary ne abuzi n'ebintu ebirala. So twebaza Mukama, tubatendese, tugenda kubawa amabaluwa nga bayigiriza abantu okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Sawa Uganda mujagadde oba? Sawa Uganda beewo? Mugende mugagawale mu linnya lya Yesu.